Bano be bamu ku bakulembeze b'ekibuga Masaka nga balambula emirimu egikolebwa mu kibuga kino nga bakulembeddwamu meeya Florence Namayanja. Bano basookedde Kyabakuza ku ddwaliro Kyabakuza Health Center 2 gye bali mu kuzimba ennyumba z'abasawo. Bano basoose kwebuuza ku bipimo by'ekizimbe kino ekiri mu kuzimbibwa okulaba nga byebyo ebituufu. Ayinza obutayita mu lujja ayinza okoona ku luggi bw'onomala okukola finishing omuntu ajja kuba tajaawa. Wano we bakitegeeredde ng'ekizimbe kino bwe kizimbibwa ku bukadde bwa ssente za kuno 173. How much? 52 million. So if all the certificates are paid, he will have got 127 million. 173 million. Kyokka ba yinginiya babategeezezza nga bo be batavunaanyizibwa ku byakugereka ssente oba okukola pulaani nga bo bateeka mu nkola ebyo ebibaweereddwa ku bipimo ebituufu. Costing of the project is done by the Ministry of Health and the designing is by the Ministry of Health. Ours is to receive the drawings from there and also the designs, and the costing we receive when they have already costed the project. Wano abakulembeze basabye minisitule y'ebyobulamu okusooka okutunula mu nsonga eno kubanga bo tebakkiriziganya na mudidi gwa nsimbi ogwateekebwa ku kizimbe nga kino. Tusanze nga waliwo ebibuuzo, ekyo kyeŋŋambye nti ebibuuzo ebyo bigenda tuddibwamu ababivunaanyizibwako. Bano era baweze nga bwe batajja kukkiriza abakozi ba gavumenti kuwuutanya nsimbi ya muwi wa musolo. Okugeza pulojekiti etandise mu mwezi gwa kusatu ate nga ya myezi mukaaga, kitegeeza bajja kuyingira mu financial year endala. Katwagala okumanya kigenda kukolebwa kitya, kigenda kukosa kitya. Era bano baliko n'enguudo eziri mu kuzimbibwa ze balambudde.